Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baganda bangi ngatandika omwaka omujja nebaza Allah subhanahu wa ta'ala tusobozesezza okuba nti nagwo tuguyingira nga tuli balamu bulungi. Omwaka oguwedde gwalimu ebintu bingi ebirungi n'ebibi, naye munaye Allah bwe yasobola okuguyisaamu mulina okusigala nga ddala mumwebaza era nga mumutendereza. Tukyeyongerayo ne njigiriza yaffe ku swala, butya bwe tulina okusaala, swala zaffe tuziyonja tutya, tuzitukuza tutya. Ku mulundi guno twagadde tulabe ku bimu ku bika by'ebikolwa ebisangibwa mu swala. Bwe njogera ku bikolwa ebisangibwa mu swala, njogera ku bikolwa ebyo bye tukola mu swala, abamu bye tumanyi nti no bya bulijjo, oba ebikolwa ebimu bye tukola nga tetusaanidde kubikoleramu, wabaawo n'ebyo ebikolebwa nga tetumanyi nti bya buwaze oba si bya buwaze. Ebika by'ebikola ebikolebwa mu swala biringa bitaano. Ekisooka tulina ebikolwa ebiri wajib, ebyetteeka oba wajib mu bungi biyitibwa wajibat, ne tubeera n'ebikolwa ebiri farada ebingi biyitibwa faraid, ne tubeera n'ebikolwa ebiyitibwa sunna. Byonna byonna tujja kuba tulaba kimu ku kimu insha Allahu ta'ala. Then ne tubeera n'ebikolwa ebiri mustahabbu, ne tubeera n'ebikolwa ebiri makruhu, ebyakyeyagalire. Byonna tujja kuba tubiraba insha Allahu ta'ala with time. Olunaku olwaleero kambeko kyenjogera ku bikolwa ebiri farada oba faraid nga byatteeka, ng'ebikolwa bino singa oba obimenye swalayo eyinza obutatuuka, oba definitely swalayo tetuukirira oba teba ntuufu singa oba ebikolwa bino tobituukiriza. Ebikolwa bino bye bifuga eswala era zempagi swala kweyimirira. Gamba nga okukuba takbiira esooka oba takbiira eggulawo swala, gamba nga qiyam okuyimirira, ruku okutama, sujud okuvunnama, qiyaada olutuulo olwo lubeerawo, then n'okusoma suratul Fatiha buli raaka. Bino ebikolwa biri faraid. Singa ebikolwa bino obibuuka, swalayo ebeera nfu ddala. Kakati tulina ebikolwa ebirala ebiri wajibu mu swala. Ebikolwa ebiri wajibu oba mu bungi wajibat byebikolwa ebikakafu mu swala, byakakasibwa nti byo birina okukolebwa era bikwatira ddala kyakubiri mu bimu ku bikolwa eby'omugaso ebirina okuba nti biteekebwako nnyo essira mu swala y'omuntu mu bukulu n'omugaso. Singa birekebwa mu bugenderevu oba olinaabireka kigenderere, esswala y'omuntu oyo efa. Singa aba agenderedde n'aleka ekikolwa ekigwa mu ttuluba ebyo, mu ttuluba erya wajibu, twala ekyokulabirako nga imam okuba takbiira eggulawo swala mu ddoboozi ery'omwanguka. Mu bikolwa ebiri faraid twalabye nti okuba takbiira imam takbiratul ihram, takbiira eyeggulawo swala nti Allahu akbar, kiri kikola kiri farada kyatteeka, kirina okubeera mu swala. Naye ate okuba takbiira mu ddoboozi ery'omwanguka wajibu, nti ekikolwa ekyo kirina okukolebwa. Naye oli singa akireka ng'agenderedde, waliwo oli ayinza okuba takbiira naga Allahu akbar naye nga tagenderedde neerabira okwatuza. Kati okwatula takbiira yeggulawo swala kigifuula kuba nti wajibu. Then okusoma ekitundu kya Quran entukuvu oluvannyuma lwa suratul Fatiha, ekyo nakyo ekikolwa kiri wajibu. So bibimu ku bikolwa ebisooka ebibiri ebikwatula ddala ebiri ku lusegere mu bikolwa ebiri wajibu mu swala. Ekikolwa era ekirala kwe kuyimirira mu swala oli neyeesimba bulungi ng'amaliridde nti agenda kwogera ne Mukama Katonda oba agenda kubaako nga muntu amaliridde okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Okuyimirira ne weesimba bulungi nga tosagaasagana
tolingiza eno tolingiza eri, ekyo ekikola nakyo kiri wajibu mu swala. Okutuula n'oterera oluvannyuma lw'okuva mu sujuudi esooka, olutuulo oluli wakati wa sujuudi ebbiri nalwo luli wajibu, ate n'olyoka ogenda mu sujuudi ey'okubiri. Okutuulamu kuno wakati awo kuyitibwa jilsa, okutuula okwo kuli wajibu. Then okutuula mu tahiyaatu oluvannyuma lw'eraaka ebbiri ezisooka, olutuulo olwo olubeera wakati wa swala nalwo luli wajibu. Okusoma tashahud mu tahiyaatu ng'otudde mu lutuulo olusembayo mu swala oba lwetwandiise qiyaada, olutuulo olwo nalwo luli wajibu mu swala. Oli singa yeerabira okukola ekikolwa ekyo mu bugenderevu, oba oli n'alekayo sinakwerabira naye n'akireka okukikolwa, n'alekayo okukola ekikolwa ekyo mu bugenderevu, swala ye ebeera efa. Imaamu okwatuza ng'asoma Quran oba ng'asoma Suratul Fatiha n'ekitundu kya Quran entukuvu ekigigenderako mu raaka ebbiri ezisooka mu swala zetumanyi obulungi ez'okwatuza, nakyo kibalibwa kuba nti kiri wajiba. Then okuliraanyisa ebikolwa buli kimu ne kiba wekisaanira ate ne bigoberegana bulungi nga bwe kyandibadde, si kuva ate n'otandikira mu ruku n'oyimirira. Oda ya swala, ebyo bikolwa byonna kasita ogigobereyo oda oba otukkiriza ebikolwa ebiri wajibu mu swala. Then okwenkanyankanya kitegeeza nti buli kitundu n'okiwa ebbanga erigere erimala obulungi. Oyinza ogenda mu ruku n'omala eddakiika 5 ate mu sujuudi n'obeerayo seconds 2. Buli okwenkanyankanya kitegeeza nti buli kitundu mu swala oba buli kiyungo oba buli mpagi mu swala ogiwadde eddakiika oba ebbanga erimalira ddala obulungi. So bino byonna byonna biri wajibu. N'ekirala okulaga obwetoowaze ng'osaala, n'obeera ng'oli mukakamu bulungi, tosobola kuba mu swala naye ng'opakuka olulunkana, si kirungi era awo oba totuukiriza bulombolombo bwa swala. Okukyukira ku ddyo n'oluvannyuma ku kkono ng'ofundikira oba ng'okomekkereza swalayo ng'otoola salaamu, nakyo kiri wajibu. Kati tulina ebikolwa ebiri sunna, ebingi tubiyitibwa sunan mu swala. Bino ebikolwa ebiri ku ddaala eryokusatu mu bukulu bw'ebikolwa ebikolebwa mu swala olw'okugiyooyoota n'okusitula omutindo gwayo. Omusaaze alina okufuba okulaba nti wabanga asaala agenderera ebikolwa bino bireme kusigalira. Weewaawo singa omusaaze aba alina ku bimu ku ebyo bikola byerabidde ekimu ku byo mu butanwa oba n'atakikola olw'ensonga eteebeereka, gamba ng'okwerabira completely ate n'atajjukizibwa, tekyetaagisa kukiddamu ekikolwa ekyo wadde okusaala sajidatu sahawi. Oba munfunye bulungi, oluvannyuma lwa tahiyaatu esembayo aba tekyetaagisa kusaala sajidatu sahawi olw'okwerabira mu butanwa ebikolwa ebyo. Gamba nga singa tutandika swala mu butanwa oli neerabira okusitula emikono okugituusa ku matu ng'akuba takbiri egulawo swala. Ekyo ekikolwa kiri sunna, okusiba emikono ng'oyimiridde mu qiyaamu, okusoma thana, bino byonna tujja biraba. Zino zonna zenjogerako mpagi, okusitula emikono, qiyaamu, okuyimirira, athana. Okwerabira okusoma thana, okwerabira okusoma ta'awud ng'ogenda okutandika okusoma Qur'an ekitiibwa mu swala oba surat al-Fatiha, okuddamu nti amin oluvannyuma lwa imaamu okusoma surat al-Fatiha, oli neerabira okusoma amin, okugamba nti Allahu akbar ng'ogenda mu ruku, okuddamu ebigambo subhana rabbi al-azim emirundi 3, n'okugamba ebigambo n'okwogera ebigambo subhana rabbi al-ala emirundi 3 ng'oli mu sajida oba mu sujud, okugamba nti sami Allahu liman hamida ng'ova mu ruku, n'okuddamu nti rabbana walaka alhamdu, ng'ebigambo ebyo byonna byonna obyerabidde. Bino byonna bigwa mu sunna. Nti singa oba weerabidde okukola ebimu ku ebyo byemmenye, tekikwetaagisa kukola sajidatu sahawi oluvannyuma lwa tahiyaatu.
ey'okwerabira, sajida ey'okwerabira nti tekirina kinenyo singa oba weerabidde, wabula ebikolwa ate ebisoose faraid n'ebiri wajibat byo singa obaako kimu kye weerabidde oba olina okuddamu okube takbir osaale sajida sahawi oluvannyuma lwa tahiyatu. Ebikolwa ebirala okuddamu ebigambo subhana rabbiyal aala nga bwe mbagambye emirundi 3, okusoma ebigambo ebitongole ebisomebwa mu jilsa, kugamba buli mpaji singa weerabira okusoma ebigambo ebiri oba tugeze mu tahiyatu, ne weerabira okusoma ebigambo ebiri mu ruku, mu jilsa, mu qiyaada n'obaako kye weerabira, ne weerabira okusoma durdu sharif, ne weerabira okusoma surat al-fatiha wali ng'okyayimiridde mu qiyam, bino byonna tebeetaaga sajida sahawi, sajida ey'okwerabira. Bino bye bikola ebigwa mu tuluba erya sunan. Nga nfundikira waliwo ebikolwa era byenjagala mumanye ebiri mustahabbu. Ebikolwa bino ebiri mustahabbu bye bikolwa ebirungi omusaaze bye yandisaanye akole ng'ali mu swala ye olw'okwongera okugirungiya n'okugiyooyoota kussa n'okugisavuwaza. N'olwekyo kiba kirungi ebikolwa bino newankubadde nga byo si bya buwaze eri musiraamu oba eri oyo agenda okusaala, naye bino nabyo okufaananako ne sunan bwe bibula mu swala tekyetaagisa ate kubiddamu wadde okusaala sajidatu sahawi. Ebikolwa ebigwa mu tuluba lino bye bino: okusaala nga amaaso go ogatadde w'ogenda okuvunnamira, concentration eyo n'otatunula walala wabula w'ogenda okuteeka ekyenyi kyo nga otadde amaaso go, okussa ebibatu ku maviivi ng'oyawudde engalo ng'oli mu ruku. Oba onfuna bulungi bwe tugenda mu ruku tusimba emikono gyaffe ku maviivi, kati okussa ebibatu byaffe engalo zaffe ne tuzaawula bulungi, ekyo nakyo ekikolwa kiri mustahabba oba mustahabbat mu swala. Then bw'oba ogenda mu kuvunnama oba sujud, okusoosa amaviivi gombi okutuula wansi n'ozzaako ebibatu byo byombiriri, n'oluvannyuma n'ozzaako ennyindo, n'oluvannyuma n'ozzaako ekyenyi oba n'osembyayo ekyenyi. Ekyo nakyo ekikolwa kiri mustahabbu. Okuyimuka butengerere nga teweewaniridde, eyali nkola ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yali mu sunna ye nti teyayimiriranga nga yayimiranga butengerere nga teyeewaniridde oba kusimba mikono, obuzito bwonna n'abussa ku mikono oba omubiri gwe. Ekikolwa ekirala mu kutuula, okussa ebibatu ku maviivi n'otebenkera bulungi ng'engalo ozaawudde era ng'engalo ezo zitunudde mu qibula. Ekikolwa ekyo nakyo kiri mustahabbu. Mu qiyaada ne jilsa, okutuulira ekigere kya kkono n'okituulira ate n'oddira obugere obw'ekigere, obugere obw'omu maaso, obugere obutaano obw'ekigere ekya ddyo n'obusimba nga butunudde mu qibula. Okusimba obugere obwo ate n'otula ku kigere oba ku kugulu okwa kkono, ekyo ekikolwa nakyo kiri mustahabbu. Ate mu laaka esooka ne laaka ey'okubiri oluvannyuma lwa surat al-fatiha, okusoma ekitundu kya Qur'ani entukuvu, ekirala nga kiwanvuko okusinga ku kitundu ekisembayo. N'ebikolwa ebirala bingi ebigwa mu tuluba eryo, naye okusinziira ku bye mbawaddeko ekifaananyi muba mukiraba bulungi. Bimu ku bikolwa ebirala bikyaliyo ebikolwa ebirungiya n'ebyoyota swala. Ebimu ku bino singa oli aba abimenye kigenderere aba alina okubiddamu. In short, mu bikolwa ebiri faraidha kyatteeka singa obaako ekikolwa ky'omenye olina okukiddamu singa oba weerabidde, naye singa okikola intentionally ng'ogenderedde, swalayo eba efa. Ebikolwa ebiri wajibat nabyo ebikolwa ebyo tolina kubisuula muguluka, era singa obaako ekikolwa kye weerabidde olina okukiddamu, oba singa ojjukizibwa bamaamuma ab'okulembera mu swalayo oba omuntu yenna n'akujjukiza oba gwe kennyini n'ojjukira nti olina kye weerabidde mu swala. Mu bikolwa ebiri wajibat olina oluvannyuma lwa salaamu oba oluvannyuma lwa tahiyatu ne salaamu olina okusaala sajidatu sahawi, sajida eraga nti weerabidde ekikolwa ekiri wajibu mu swala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad.